obubonero obuliwo bwonna bulaga nti abantu abo kisoboka okuba nga tebaali na musango ng'omusango gusingira ddala obunene gwali gwa kuvuganya President Museveni kubanga tujje tubiraba abateralisti abasuula bomu bawoza tulaba bano bwe bakwata n'ebirala bawoza tulaba kakati kitegeeza emisango egitatambula nga tulaba girina ebitalabika nga batambula nti DP BLOC kuba nakubuuza BLOC bakimanyi wambuza ono BLOC boogera wano BLOC BLOC kubanga bategeeza kumbe bambi bategeeza ba BLOC kino bano ba brokers netosokuita bato ba BLOC naye abantu abamu mu Uganda they empty their mouth before feeling anything in their brain. Radio 4, Radio 7, Radio 8. Honorable, tukwaniriza nate lamusa kubatuuliriza. Ne anza nnyo muganda wange abatuuliriza banaye malamusizza. Nedda nabadde banaye sirya bulamu. Naye za bansi ndi obutambinga oli n'omukyala aga honorable uno ali ne mukyala we bali mukulya bulamu e Dubai. Badde nayitibwa nagenda ko nenfuna obugenyi mu royal family ya Dubai under Sheikh Maktoum ate bwe bakuyita abantu abakulu mu abatuuliriza abo bantu bakulu be bakulembeze bakabaka ate be basinza sente mu nsi yonna n'olwekyo bwe bakuyita nze nno okukwatagana nabo nina emikwano gye twesanga abatuuliriza mu mwaka 2021 we nali nakafuuka guild president wa Makerere University biri gumu that's about 23 years ago nakola kye bayita 100 year plan nti ngenda kukulembera ntya 100 day plan wa program mu nnaku 10 ezisooka nga guild president bye ngenda okukola nabifulumya nentandika okukola ennaku ziba ziwera 9 that is emyezi 3 nembera nominated ku American Council for Young Political Leaders Washington DC era embassy n'enkima ne bampa tickets na buli kimu ne bantwala ne bamflyinga nengwa Washington Dulles nengenda butereevu mu White House ebiseera ebyo George Bush Junior yali president era nitubeera n'olukiiko buli continent yaleeta omuntu gwe balonda bo continent yaabwe yaleeta omusajja awo yali senator ow'ekikago nga tusingako ko obukulu katono naye nga ye senator waabwe nga muddugavu nayogera n'okugerawo ndi ajja kufuukako president wa America pena ne tuseka kuba muddugavu buto luganda zakyamuse abatuuliza oyo nno yakabeera president emyaka 8 eggwanga lya America yaliwa ye yali kulembera Barack Obama akati abantu abamu tebamanyi links ze tuyina nazivaawa era mpulira intelligence zinoonyereza mumala budde ebyo ebintu twava mu buto waliwo abanoonyereza waliwo baba banoonyereza anti babalimba bumba mwina bye mukola kati ensonga z'abanyarwanda zendiko zireete okusika ebikya bagenda bakola ripoti senkyamu naye ekyamazima era ekirungi ky'okubeera ng'oyogera mazima kiri kimu nti teweetaaga kukulaminga bye wayogedde buli lwofuluma okwogera byebyo so teweetaaga omuntu alimba yeyeetaaga okulaminga n'addayo buto era ndowooza olabye obadde yogera wano ku Kenya olaba cross examination eya motion mover olaba nga omusajja ali mu kandabe kankebere company zonna ze bateekako nti zirina wezeekuusiza ku Rigathi Gachagua bamubuuzizza kyozirinako companies nga 5 out of the 17 ozinako obuzibu tisirina kakati waleesezaki zotainako obuzibu oyagala omusajja bamugobe mu ntebe okusinzira ku bintu byotainako obuzibu kakati so abantu baffe babeera nnyo mu bintu ebyo naye n'olwekyo n'oyo omwami Sheikh Khalifa omu kuba royal family mukwano gwange kakati ate mulamuzi mu kooti ezimu eyo waye kakati bo ebyabo bya royal family waliwo ebifo nga tosobola kusangamu atali waabwe atali walulyo lulangira so n'olwekyo yandinkinga era
tutambula bulungi nabadde n'okukyakala kwa maanyi kulikayo navuddeyo nali motoka ennene mwadde otambulira bakuwa emmotoka za bujozi motoka za wajoze abantu no tebategedde nti enzigi zaazo zeggula zokka era bamu banvunaanye bakisagulidde mukyala in fact we manyega okutandikira baga nti honorable amapenzi akyabulamu omukyala n'otuuka gwe n'oyingira naye n'akuvaako emabega n'agenda ne yeetoolola ne bw'ati n'ayingira emmotoka kakati byabadde bintu bibi ajja mubuuza kasita ajja wano ku radio byabadde bintu bibi tere ansinga kwagala mukyala wange kinava muwasa naye byabadde ebintu bibiri bagambye this is a true African man kituufu ndi African naye ensonga zabadde bbiri ensonga esooka nti protocol yeesalawo gy'otuula oludda lw'otuulako kasita oba ng'oli mu bintu bya protocol era biringa bw'olaba President Museveni ne bw'aba ayagala nnyo tayinza kuggulira mukyala we luggi tasobola ensonga ey'okubiri nti oluggi lweggula lwokka kakati ezo ensonga bbiri zaabadde tezinzikiriza nze yadde n'okulindako nga sinnatuula kubanga nze nabadde official visitor kakati ensonga ey'okusatu abantu mumala obudde ku nzigi z'emmotoka enzigi z'emmotoka buli muntu asobola oziggula ne bakanyama bazigula ne ba bodyguard naye oluggi olukulu luba lumu lw'olina okuggulirawo mukyalawo lwero oluggi okuyingira mu mutima gwo olwo naluggula dda olusikiriza mulala siruli biri bijijji biri omuntu yenna asobola obiggulawo olw'omutima naye olw'omutima oluggulawo wekka ate oluggulira omuntu ogwo ojja kukakati mwe Adamu mwe mulina siroti nnya oggulawo n'amandirisa ne gayitamu abantu naye nange nasebera ku omu tokiraba nange naggulawo lumu nendekera olwo lwe luggi ffe abasajja abakulu lwe tutwala nga lwe lukulu olw'emmotoka era kasita oluggula abasigadde kulingiza mu bumooli okati toyagala mulala yenna aluggulalo olwo nze ndweggulira ne muggulira n'ayingira twandikire Kenya gwe njagala tutandikire leero mwana wattu ebiri e Kenya ekisooka byennyamiza naye ate binyuma kubanga biraga demokrasiya naye abantu balina okutegeera nti kakati akaseera ke balimu ke kaseera demokrasiya ate waatamira nti abantu basobola okukozesa ennamba ey'abawagizi be balina okugoba omuntu mu ntebe naye nga amateeka gagamba nti okugoba omuntu ayina kubanga yamenye lino etteeka naye olw'okuba buyinza obusalawo oba yalimenye oba teyalimenye baabuwadde palamenti nga seneti yeewunzika kitegeeza kubanga kakati mwami Gachagua oyo deputy president yeetaaga babaka nga 23 okuba ku ludda lwe mu seneti asobole erimu ababaka nga 67 yeetaaga 23 bokka naye mu kulaba n'engeri jazze afiirwamu ebiteeso kakati ng'ekyo ekiteeso ekyokumuwa kubanga omuntu bw'aba ekyamazima bw'obwanga oli musajja mukulu oli musajja mugagga wabaawo oluusi ebirwadde ebibeera bikulumba kati ekirwadde nga kyamulumbye ne bagaana okumusaasira omuwa obudde oba okwewozaako eyo ennamba yokka emulengeza ekijja mu kukuba akalulu ku kugobwa kwe oba obutagobwa waliwo lumu mu mwaka gwali 2013 Desemba nga 15 olukiiko olwa SPLM enekulembera South Sudan delegates conference yatuula naye nga bagituuza jjukira nti South Sudan naye mwalimu gabana obuyinza nga Riek Machar abanga agabanye ne Salva Kiir kakati naye nga jjukira baali bateekateeka okulaba nga bakola batya amateeka agateredde obulungi bagende mu kulonda okunajja era nga kisuubira bajja kuvuganya bameka babiri ab'amaanyi kakati abatuwuliriza Salva Kiir ye ava mu ggwanga ery'Abadinka ono ava mu ggwanga ery'Abanwel kakati era enkulembera yaabwe yeekuusa nnyo ku mawanga gaabwe buli muntu gwe banyiiza abuulira baggwanga lye nti banyiizizza ne balwana naye ne bamulwanirira nga balwanyisa oli eyanyiizizza kakati naye wano kyalimu enjawulo nti mu kukuba akalulu baagamba nti tulina okukyusa ssemateeka waffe ow'ekibiina bino bikolebwe
tugenda kukanya kakati Salva Kiir alina kibachita gerrymandering ndoza mu Lungereza okubeera nga ye ayagala bongera okusala provinces okusinzira ku buwagizi bwe buli kati abatuliza nga bwe mulaba ababaka ba parliament abava mu Buganda ziri constituencies ndoza nga 9 naye nga ate omuwendo gw'abantu oguli mu Buganda oba mu Central Uganda tujite Central Uganda gwenkanankana n'omuwendo gw'abantu mu bubazi ababala gusingako katono ku muwendo gw'abantu abava mu Western naye ate omuwendo gw'ababaka abava mu Western munene nnyo okusinga ogw'ababaka abava mu Buganda. Lwaki? Nti omukulembeze bw'aba alowooza nti abantu beeri bawagira ye eri gy'asalaasala obutundu obungi ennyo almost buli muntu n'afuna obubaka. Twalina constituency gye bayitanga Ruhinda kati ne wajja ekisajja bakiyita Kahonda ne kikuba Kahindo tafiira Kalulu kakati mukuddamu okulonda naganze munsalira akange kakati ne bamusalira akange wayina obuwagizi obungi gwanga lino nolwekyo nono Salva Kiir yali ayagala okukola kakati yo naye jjukira nga yakumacha amaze okudesigninga nga abantu bonna almost bamuwagira ne mukyala wa Garanga jjukira kati oyo aba mudinka waliwo Pegana Mamu yali sekretary general owa SPLM nga naye mudinka nga naye awagira side eno Minister wa Agriculture nga awagira ludda lwali akumacha ugamba it was a complete revolution gye bagenda oteeka mu South Sudan. Kakati Salva Kiir n'agamba nti okulonda voting on that proposal ebere by show of hands kakati alaba abamulwanyisa bana abasajja ne bagamba nedda bw'okifuula nti kibeere kyakuwanika mikono kitegeezo ojja kuintimidating abantu baleke balonde through secret ballot. Ennaku zombi ziri 15 December omwaka 2013 batuuka nga 16 ng'ekintu tekinnaba kuba resolved. The next day delegates conference kyagenda maaso nga 16 Salva Kiir agamba nti kale wabeerewo akalulu akakubibwa kukusalawo oba voting ebere by show of hands oba kitegeera nti kati si voting eri ku kiri naye tukuba akalulu ku kino ekiteeso ekigamba nti voting ebere by show of hands naye kakati okusalawo ku kino ekiteeso ko kubeere by show. Wow, interesting. Abatuuliza njagala kubayigiriza bintu bino mbitegeere yakumacha awo yategeerera nti wano tekyaliwo kalungi era nga 17 n'ayingira ensiko 16 ekiro n'aweta n'ayingira ki ensiko bane bonna ne bamuwerekera 17 Uganda ne deploying amagye mu South Sudan nga tebuulidde parliament era parliament n'ekayana kubanga president alina window mwakolera naye njagala ojja bategeeza oluvannyuma. Yes. Naye njagala okutegeeza abantu abafeintingira ebibiya wali ku nsalo yaffe ne ku nsalo endala zonna nga ennyanya zaabwe zijjudde eri byekyanze abalala babasibidde era singa amagye tegaatuuka nga 17 twandifiiriddwa abantu abatakka wansi wa mitwalo aga ne sente z'abantu ezaafa na buli kimu n'emmotoka ezaali zirina okwokebwa. Kati ovolaba nti nagamba abantu tufune senate ebeerenga nayo weeri nga parliament ey'okuntikko esobola okwogera ku nsonga ezo ng'ezitegeera kati eneeriwo yo balonzi okusinga be balondebwa. Sikutegedde parliament ebeerenga bagiyita tutti ya parliament gye tulimu kati eya Uganda ye 11 esingamu balonzi si babaka balonzi era bali mbiti bibiri naye abasinga balonzi era balina ebiti biringa bibiri. There are 529 members of parliament. Ekiti ekisooka omanyi bw'oba onoonya akalulu campaign manager w'omusuubiza eggulu neki kakati naye bw'otuuka mu parliament tosangayo ggulu ensi nayo yennyini osangayo katono kakati toyinza kutuukiriza byewakola ki byewasuubiza era ba campaign manager bonna ne babeesimbako. Kyekiti ekisooka. Ekiti ekyokubiri kyajja baguyita muyaga nze nkayita kazimu. Akazimu bwe kajja bwe kati oba batuuliza mu kamanyi kana akajira ne kayo byonna bitikka mu bbanga kati binza n'okwewaana nti biri waggulu biraba wala byenkanakana n'ebizimba obuwanvu
akazimu naye nga kekabikoze eki ebisaaniiko bino n'enfuufu kakati ebisinga kabitika ne birinnya mu parliament y'eggwanga so n'olwekyo so tulina obuzimu ebisaaniiko kyenayita celebrity panjandula mu Lungereza naye abantu ne batakitegeera so n'olwekyo njagala okutegeeza wateekeddwa okubangayo parliament ey'okubiri Japan bo baasalawo tetumala kati eno ensonga ezimu tesobola zitegeera kati ng'eyo ya army deployment tegimanyi tetusobola kubanga kati ate tugenda kuteesa katugeze ku manufacture of weaponry twagala kukola oba nuclear biki kati tobitwala yeyo ne babikubuulirako tebabimanyi so n'olwekyo ensi ezisinga zo kye zaako erimu celebrity panjandra kyeki kakati gubeeranga kugamba kabampaane yateeka abantu waggulu kangu kikole bwentyo era nagamba abantu wano kakati tolabanga omuyimbi waliwo omuyimbi yajjaawo n'ayimba oluyimba ng'atuusiza ekiwala ku kugulu wano bamuyita Ozambe n'ayimba oluyimba Ozambe simanyi kifula bangambye wemalira kakati bwe yayimba ekiyimba ekyo ne kitambula wonna paka Kenya nga naye ayimba buyimbi nga tali ku muzindaalo ekiyimba ne kikwata ne kiba kyamanyi nnyo buli muntu ng'ayogera Ozambe naye ekiyimba ekyo nga tamanyi na kiyimba ku mizindaalo era tazangako na kintu kirala naye mwaka akaseera akazimu k'okuyimba kamusitula kakati tulina b'Ozambe bangi abali mu parliament naye tebayinza na kugenda ku muzindaalo ne babyogera tasobola biddamu bye yamaliriza era n'okubula yabula Ozambe so kakati twetaaga n'olekawo parliament ey'aba Ozambe kakati n'okola parliament ey'abantu ab'enjawulo ey'aba Ozambe terina kyesobola abatuwuliriza mwami Gachagua kati amanyi bulungi ekigenda yabadde mu senate leero sawa musavu n'afuluma mutazikomyewo ne batuwa mawuli nti mulwadde ali mu ddwaliro yalabye ki yalengedde kiri kyogamba alengera kakati kasitotandika kati yamaze nti abantu bamaze okwegezaamu kino bakiyita twandikiyise choreographic political lynching kugamba omanyi choreography bwe twakolanga akantu nga meticulously weaved to lynch you kakati ate lynching ebeera mob justice tewajja kubaawo nsonga ntuufu yonna emugobesa naye wagenda kubaawo obululu obumala obumugoba ekyo kyalina okumanya naye Kenya erina judicial system eri believable at least by around 50%. Bwabanga alowooza nti ayinza okulwana mu kooti kitegeeza alina okukimaliriza extract all manner of unfairness from the Senate kakati awo alyoka afune evidence ekuteekawa egenda mu kooti ekyo ajja kikola abasajja b'e Kenya balwanyi singa abadde musajja omutiitiizi mukko ng'otidde tebakuimpeachinga ofiirwa emoluments zo nabiki kubanga it is debatable kubanga parliament singa ekikola sakisinkitirent nti tojja zifuna kitegeeza tobifuna bwe takyogerako osobola okola ki obifuna. That is the position of the law mu Kenya. Naye it is ekyo ekintu olina kukikola ng'oli mugumu nnyo kuba ekyamazima kati Mountain Kenya yonna yiye politically aginywezezza naye ogenda gikozesa ki baba bagobye bugobi kakati ekyo alina okuba mugumu n'ayingira n'amakooti n'akanga n'akola ki Katonda bw'amuyamba kooti n'esazaamu impeachment bakikubye olwo lwe lugendo lwennyini Ruto lwagenda okukwata Etteeka ekyo ekintu kasitaalemwa ate gamawanga gali gasigadde abiri oba gwe watugamba nti president we Kenya asalibwa amawanga asatu abiri kasitagegata akati bwabanga ayina Mountain Kenya y'abakikuyu wali abaluwo n'Akalenjini ne begatta kimuyamba okuba ne Mountain Kenya yokka kakati abo abaluwo tobabalanga n'omalayo kisobola okyuka kubanga jjukira nti abakulembera ayagala nnyo okubeerako pulezidenti kakati bano ono akwatagana n'abameru bano n'akwatagana Kalonzo Musyoka n'abeera naye ate jjukira nti Gideon Moi
mutabani wa Moi yali president naye mukalenjini naye ayagala ba president Kamala Maze naye bikyatabuse kati singa kubanga Kibaki jukira Kibaki bwe yawangula nabaki so singa wavukayo system eya Kibaki je yawangula nga begasse ne Uhuru of course Gambia nevugana buli kimu naye kikyasoboka ono kukola alliances ezitabula ekintu kubanga ekyamazima abajaluwo Mwami Raila Odinga waddenga akolagana ne Ruto naye enkolagana ye tennagundira nnyo wakyaliwo Mudavadi akyayina byeyetaaga wajjukira asobola okubanga ye deputy president addako ali bw'aba yaddako oyinza omugamba nti ku kisanja ekijja tabeera running mate abajja kuba kakati ye Raila abeere ki kuba kakati waliwo ebintu ebitambula era ebiyinza okubatabula jjukira nti Kenya abantu basobola okutabuka mu mwezi gumu ogusembayo ne bakola coalition netwala obuyinza kubanga Raila Odinga mu 2006 yali 2006 ng'akwataganye bulungi nnyo ne Kano nga ye secretary general owa coalition yaabwe ng'ayagala bamuleete nga candidate kakati Moi nga alizayininga tagenda kudda Moi bwe yapiikinga Uhuru Kenyatta Raila Odinga n'akaayana n'avaamu George Saitoti naye yali ayagala naye n'avaamu bonna ne beegatta ku Kibaki owa DP ne bakola alliance oba gye bayita Rainbow Alliance ne bakuba candidate Uhuru amanya abamu tebamanyi nti Uhuru yagwako kati bo tebakijjukira naye ne balyoka bamukuba ebiseera ebyo nze nali training abavubuka nakulembera UID gitwale Kenya okutraininga bambewa abasooka nga bambusiza na munyonyi ku training abavubuka so nolwekyo abantu balina okumanya nti Kenya bo politics waabwe omuntu omwe asobola okusalirawo abantu miliyoni 4 ne bagubirira wano Uganda tewali wasalirawo miliyoni y'abantu tetulina muntu ayina maanyi taliyo so boche ekibayamba kubanga bayina so what do you predict in this because by the end of business today bagenda mugoba Gachagua agenda kubanga option gyayina yakulizayininga naye tandabikira nti agenda gikozesa kakati kino ekyokwerowaza yakibaze ekyo nakyo kyennyini of course under the principle of audi alteram partem mu mateeka audi alteram partem you must hear the other party before taking a decision kati omusajja bw'akola prayer mwadijaninga awulirizibwe kubanga alwadde ne mugaana eyo nayo ground kati zimu ku ground ze zijja okgenda eri mu kooti zeezo n'olwekyo tajja ku resigninga naye bagenda mugoba naye bwe bamugoba agenda kulwana olutalo lwa kooti n'omuliro gujje jjukira nti ye kati azannyira mu bikopo by'abajenizi babadde tebafunanga candidate kakati ne bw'abanga yagobeddwa n'abanga tali erigibo kwesimbawo bajja kufuna omuntu bamuzimbe olutabaalo lubeere luzibu nnyo erujja kulaba ng'akoze coalition egenda okulembera Kenya Gachagua nekireka wa Ruto 2027 because now bajenzi boyogedde kwakula okwekalakasa okw'amaanyi kati basirisa naye ensonga za bweziri meaning bafuna omuntu aba picking up n'aba pika bulungi andi kati Raila jagamba Ruto nti omanyi nti lwakitondekera ondabikira nga togenda kimaking agaana ate kakati batandika okufuna era obutakkaanya nze Raila Odinga sinaba kumwesiga nti ajja kubeera naye paka ku last moment tagenda kuwangula African Union Commission ate nakyanti alina okukola ennyo wangandawala omusajja mu Egypt yo namutaddeko amaanyi omu Djibouti kakati ekisinga of course ekisinga okuleeta obuzibu ba francophone batera okweyawula n'abafu aboogera oluzungu kakati naye Obasanjo yeyeka akyalina kala eyinza okwongera okuwa ku maanyi Raila ono okulaba ng'atwala ekifo ekyo kubanga ye alina coordinating capacity esalasalawo keeyo naye kiyinza obutamala abo abasajja bwe babanga bazze nga bwe bazze oyinza okufuna obuzibu so meaning singa Raila alemerwa ogenda mu African Union Ruto kabaka weddemu katajja kuwangala ye wa Ruto kujjako nga gwawo obukulu era Raila yali asabirira balonde nga leero kubanga budde tebunnaba
alabo batayiseemu bwabatayiseemu akomewazo kanye bamulondere ekya deputy kino bakimukwatse naye tebena kyakola ajinga running mate by Monday watekedde okubaawo deputy president Kenya by Monday so tiwali kyakola katujje katono ku radio 4 na radio 7 zija tukwateke bya wano mu DP ewujo oli ono bukitokota nalabye Rimba zinalukola ya resigning na baluwa kaganti akitadde kyamwe yabaloso ne banno aba DP block ba muka kubani naliwa ne baluwa ewandikidde omwameta Vincent kagana bafumudde mu DP block tibabaguze mukaku Endre Rubowa Mabike baluwa abona bakugamba ebikwatagana kwabo ba DP block nze nali simanyi nti DP block DP block yafumudde mukaku Mabike ne mukwano gwange Rubowa omanyize nava wano nagamba abantu abo ate nze kye nali simanyi nti DP block kuba nakubuuza block bakimanyi wambuza ono block boogera wano block BLOC kubanga kyekyo kibeera coalition of equal parties zina kuba political parties naye bo bali ekibiina eki kimu SDP kakati nga nkubuuza bategeeza kumbe bambi bategeeza ba bloka kino bano ba brokers abakola brokerage BROKE R omuntu abeera bekayungirizi abayunga tebategeeza block ababeera ne bibatunda bategeeza ba broker kubanga okusinzira kati kubiriwo nti babagobye nga balina abantu baabwe batunzeeyo ewa president Museveni n'abawaamu ssente kakati kitegeeza ba broker si block kino ng'ekyebibiina era abaana bansesezo balina badde bweru naye ndaba muto wange wayiswa Mufumbira ngenda kukozesa ekigambo kiki yakozesezza Alex Wesa Mufumbiro omanyi twalina ojjukira twasomako katabo ka P4 embuzi ezaalya ssente kakati embuzi naye abantu nga tebategedde ani yalidde ssente kati ssente paka lezeekuba ku lubuto lw'embuzi nga baziraba zaalya ssente enkalu mu katabo ka P4 simanyi bukyali ku sirabasi kaali katabo sijjukira sente nezeekuba ku lubuto era nga bookebera oziraba bangambye mbu ne boobalaba kati ne mukaako yayiza okuvuga emmotoka ennene bweti mpanvu abula nakufuna ddaalo giri nyamu kaakati abo Alex Mufumbira yagambye eki nga nkozesa ebigambo bya muto wange Mufumbira abo bamukaaku Mabike nani omulala Rubowa abo finito abo abantu abasatu ekyo kigambo omanyi waliwo kye bayita etymology mu Lungereza ekigambo wogi kisibuka kati ekyo kigambo kiva mu okusinga mu Italian be basinga okukikozesa naye nga ne mu Spanish kitegeeza ekintu kyekimu finisio naye finito kitegeeza nti bawedde they are finished tasobola kuyita bano nti bawedde bawedde kuba kati bagenda abantu be babadde batutteyo baaganye ate ne babagoba kati abo babira bawo Vincent Mayanja ayina ensonga ziyawadde wano naganti bano bali mu kubuzaabuza babuuza ku nsonga ez'enjawulo bazi bakomewo mu DP gye muli ate waffe ate tubeetaaga ffe twagala ba bloka naffe tetubaagala ffe mu DP bwe tuba tunaaba n'ensonga gye tukola naawe tugiteeka ku lupapula ne tugikkanyako ne tusayininga bwekulema ne tutandika okulowooza ku kuvaako babazi ba byabufuzi naye bano badde mu bikubala ate ebintu bye bakoze babikoze abantu tebamanyi ebintu si byakufuna ebyobufuzi bino ebirimu abantu okufa nga n'abalala bakyali makomera si kirungi gwe kubifunamu ssente za kulya ekyo tukiyinza kukkirizibwa ne tosobola kuyita bantu ba bloka anti era bagamba be ba bloka toyanga beyita DP bloka era abamu baali balowooza nti DP kino ekibiina ekyaffe DP be ekibiina kyabwe SDP kati esi bajjako nzije ne bakiyita DP bloka ba bloka this is a senior politician era betagana era kyovola ababakkiririzaamu ababawadde ssente nti basobola okukola ebyo bye baali basuubiza Mabike Mukaku Henry Rubowa very era bwolaba kati n'olaba video za Tyson ng'akuba ebikonde kati bayinza okulanga nti agenda kukuba neera n'odduka olabe nti agenda kukola nga bwe yakubanga
abo Tyson kati akubakedda naye kati oli munnamateeka. There is something I didn't understand and I still don't understand. Abawagizi ba NUP abakwatibwa bakyusiza puli ne bava basooka gamba nti tetulina musango, we are not guilty, then ne bategeeza court oluvannyuma that we are guilty, they pleaded guilty. Some people bakinterpreting nga pre-bargain tikisoboka, but waliwo baga nti wabaddewo okuwasinga abaana bano n'oku bagamba nti bwe mwagala okufaayo mu kkomera gye maze emyaka 4 muveeyo mukkirize emisango mwetondere president awo mudde wammwe. From the legal mind, how are you looking at this? Akati ensonga eyo specifically sinagitunuulira, naye plea bargain is a process of prosecution. Bagiyita prosecutorial detail, nti abantu musobola okuteesa naye mukkirizibwa ne muteesa. Ekisooka kiyamba okumalawo backlog y'emisango emingi ennyo ne mugikendeeza ne gikenderako ne muteesa. Oli n'agamba nti kasevinge court time mukanye ku bimu mumukendeezeko ku bibonerezo, kisoboka. Kakati okugeza mwami Kungu, osobola okusanga omuntu nga ekyamazima yakubye omuntu oluyi ku mabbali g'oluguudo, omuntu oyo n'agwa face down nga face ye efeesinze wansi aw'oluguudo, naye awo wansi w'oluguudo nga waliwo amazzi. Kakati omuntu oyo n'afa, kati waliwo ekikolwa eky'omukuba oluyi, waliwo n'okufa. Kakati naye asobola okuba nga yadrowninze mu mazzi nga kyekyamusse. Kwa kuliko DMP MP ezakatta abantu ntono, naye nga bamukyajinze madda. Kakati kitegeeza nti omuntu ng'oyo mwe balooya muba mu insistinga nti entering a plea of not guilty, so nga kyeyakoze kyavuddemu okufa. Naye tali guilty ffe tuwooza twagala bamuteeke ku manslaughter. Why? Tulina ingredients ze tulowooza nti teziri fulfilled. Malice aforethought teyakitegeka ayawukako ku gusajja ogubadde gwagala ekiso okumala ewiikezi nga kugamba we nnaamusanga wonna jamujjako omutwe, era ne gumusanga ne gumujjako omutwe. Oyo yalina malice aforethought, yalina ekigendererwa to cause death, si kyekino. Oba kitegeera. Akati bwe muba mutandika okutunulya emisango egyo mutandika okugamba nti kati gwe kyusa puli, beera guilty kueleza offense, kola kino. Kakati bye njagala okutunuulira abatuuliza be munaamwagala, njagala ensonga eyo ngifuule nga y'ensonga yokka gye tugenda okwogerako ku Lwokuna olukola olujja. So gye kiri mateeka, bagamba tekiriyo baba balimba, naye waliwo n'okubeera nga kubanga abantu bano betwogerako ekyamazima bali mu kooti, bali mu komera. Bw'omala mu komera emyaka egisukka mu 2 oyinza n'okutuuka ekiseera ne bagamba nti kati gamba nti wakwata n'omuntu tukute, singa bakusuubiza era okola ki? Okkiriza. Nga tukuta. Obubonero obuliwo bwonna bulaga nti abantu abo kisoboka okuba nga tebaalina musango, ng'omusango ogusingira ddala obunene gwali gwa kuvuganya President Museveni. Ebintu bingi bye tutamanyi, naye ffe okusinziira ku bisobola okulabikako, kubanga singa era waliwo emisango egy'amaanyi n'obujulizi obw'amaanyi, era singa ndowooza okuwoza kugenze mu maaso kunene, era nga tutegedde obujulizi obulaga kye baakola. Kubanga tujje tubiraba, abateralisiti abasuula bomu bawoza tulaba, bano be bakwata n'ebirala bawoza tulaba, omusango gwa Katanga tulaba gutambula. Kakati kitegeeza emisango egitatambula nga tulaba girina ebitalabika nga batambula. So n'olwekyo nze njagala kubawa reasoning ey'okubiri, we naddira wano nja kuba nsazeewo reasoning egi gye ngenda okugenderako. Okay, but also a court martial, generally, because for these 4 years, banamateeka ba NUP baganti bano ba civilian okugenda maaso n'okukozesebwa mu kooti y'amagye nakyo kikyamu, and this has not ever been given attention. Jukira emisango gy'ebiri okusooka kubasanga na explosives
aganti monopoly ya bitongole bya kwerinda but also electron babagattako treachery yes byekyebi byonna espionage na biki akati abantu baffe ate nabo abanupundoza bafune balooya abamanyi ekyokola kubanga bw'ozuula nti omuntu oba mutadde mu kooti mwatayina genda constitutional court weeri twagala egaana okugusala twogere ku ekyo ekyokugaana okugusala basobola okuyimiriza trial ziri ne basazaamu oba ne balagira bagende mu kooti ezaddala kuba ebyo amateeka g'eggwanga gakyakola sitwagala tulowoozesa eggwanga ti amateeka tegakola gakyakola naye wakyaliwo obuzibu bunene ku kintu gavumenti kyebeyinamu interest ogakozesa so kyetulina okukola kwe kubeeranga nga tugirabisa nze ndowooza nti kyekintu ekyandikoleddwa so n'olwekyo bwe baba nga balooya nupu beyina tebasobola kukola bintu bino kakati bafune balooya abalala basobola obikola yes kale ku radio 4 ne radio 7 kosa radio 8 Adam Kungu gegange dakika sigaza zizo ziri 11 zokka zakera kusaawa ebbiri eza kongezi kona ko olwaliro message zita ku 0756 tebiteeka komberenga nkulaba bulungi nnyo but jaga tugendeko ku nsonga again yetwayogerako wano yeah, but that one is longer. We shall come to it later. Okay. Bakute abadde bakulembera ekibuga Kampala. Machara Dorothy Chisaka, David Ruyimba, Zamyuka ne Daniel Okero abadakula ebyobulamu Kampala bageze ku CID jo okweyanjula oluvanyula IGG okulumya report n'agamba nti bano waliwo criminal negligence kusaidi yabwe kyabirako abantu at least 35 of them okufiira ekiteezi president nasinzira kwa report eyo n'abafumula bano kati bageze okwenjala ku CID bakwatibwa kati obuzibu bwe buli era nze of course kati abo balina okutwalibwa bajja kutwalibwa mu komera naye nga bottom line oba ekintu kye tulina otunuulira ye concept Uganda oba ekibuga kya Kampala gikirabiramu ebisaaniiko ensi eziyina ebibuga ebimanya ekyokukola ebisaaniiko ebyo zibikolamu ebigimusa wabeerawo zi factory mu bigenda ne bajjamu ebigimusa amazzi gabeera recycled go ne gaddayo mu system y'amazzi agandise mu sewage processes ense abalala ebisaaniiko ebirala bisobola okuvunda bikolebwamu amasanyalaze plastics ziddayo mu recycling ne zikolebwamu amacupa amapya eyo yengeri gye bakwatamu ebisaaniiko naye ffe ebisaaniiko bya Kampala bo babirabanga nga bwe byalabibwanga mu gyenkaaga nti mubikuŋŋaanya ne mugenda ne mubiyiwa ewantu nakati bayiwa buyiyi kwegamba really ekibuga bwe kyabeeranga nga kirina abantu emitwalo 12 be babirimu bokka ebisaaniiko ebyo byayiibwanga nakati ng'ekibuga kirimu abantu miliyoni 10 eziyingira ne zifuluma era ogyemu ebisaaniiko ogenda obiyiwa ewantu ettaka lyeyongera obunene oba bisaaniiko bye biggwerera so twetaaga okufuna broad picture nze okukwata obukwasi mukyala Dorothy Chisaka n'abalala n'oba charging negligence tikimala what is the master plan for this city ono garbage tulina okuba nga tulowooza nga tulaba mu maaso juzi omwaka 2015 ekibuga kyakola launch mwati kati tulese garbage master plan tukoze zoning tukoze 7 zones tugabidde company 3 zezigenda okubanga zezenyigira mu kukuŋŋaanya naye omanyi kye bagamba zones zoza collection zones zali 7 company 3 tuziwadde mwebale kusaba omulimu gwe tuziwadde ogumanyi mbwate kusomba bisaaniiko kubitwala babiyiwe eddundu really ekibuga kibeeremu oba bana abantu bonna tebakyategera omanyi obuzibu bwe tulina mwami Kungu gavumenti eno gyolaba eweeredde abaana specialized education bangi okuva lwe yayingira mu buyinza
sinsonga bafuna batya scholarship ezo sinsonga eyo sigenzeeyo naye basomye ebintu byolaba naye tebalina ekisooka tewali database y'abaana basomye ku sente za Uganda ate tewaliwo catchment procedure nti abasomye ebintu ezibiri specialized be baweereddwa emirimu abasoma baba balala n'abaweebwa emirimu be babeera tebasomye kakati mu Uganda tuyina abantu abatamanyi kyakkola nga bali mu bifo ebibeeramu abalina okumanya ekyokkola abasomye bakola ki abasomye tebafuna mirimu gino gikola kati ate abagifuna be baba tebannasoma era ogenda omulaba atudde mu kifo naye aduka emisinde buli kawungeeza agende ku mubuza asome kati nga tabadde na bitabo bya kifo mwatudde ekifo yakifuna naye asoma kufuna kipapula ky'anaateeka mu fayiro anyweze omulimu gwalina a very incompetent person nga yali mu kifo. Is that what is happening? That is what is happening in Uganda. Kati ensi endala ezitwetoolodde zo zikwata abaana bano abasomye specialized education ku bintu ebyenjawulo basomedde Thailand, basomedde Malaysia, basomedde China, basomedde bo zibakwata ne zibawa emisaala emirungi ne zibakozesa era ne zitandika okukulaakulana. Kakati ate gwe ne batandika kugaana nga munnamawulire zoogerako zikulaakulanye tozogerako ayogera ku Uganda n'olwekyo bwe tunaaba tetukyusiza obukulembeze bulina okukyusa mindset yaabwo buwa butya abantu emirimu bwe tutejja mu concept ya mobilization ne tuyingira mu concept ya development tugenda kufa kubanga development ne growth byawuka abantu abamu balowooza growth kikulu nnyo naye growth teri qualitative, it is quantitative bungi naye si quality. Development etunulira kyoyingiza mu nsawo bulungi nnyo bw'olwala oyina eddwaliro mu Weesogga tuyina abantu abeera mu nju ne bagamba akyalwaddemu nga tafuluma naye n'atagenda mu ddwaliro kuba talina sente za twalayo naye ensi ezitusinga obwavu nga tezirina bye zisima zo kubeera obubeezi mu nansi eziri mu Afrika nzo manyi kyagala nnyo okwogera byakulabirako nga biri wabweru wa Afrika kubanga bajja kugamba ezo ensi zaakulakulana dda eziyise emyaka bwegiti kati twakajaguza wano bagibadde emyaka emeka egya independence 62 mukama twajaguze busiya 62 gwokimanyi nti mu gyenkaaga nga ggwe okutukira ddala mu gyenkaaga bajjajjaabo baatwalibwanga mu America, Bungereza, Middle East ng'okumukwata omutwalayo ina musiba njegere era nga babayita badde okubatwala kukuba masasi musiba njegere naye kati olwaleero omwana akola ne pate ne bagamba nti pate kyeyo erimu embutu zivuga taate mwana wa gundi yafunye visa agenda mu America kati ojaguzaaki Abanyarwanda eggwanga ly'Abanyarwanda no explanation ennungi ennyo bennene nnyo yaleetera abantu bangi okwapreciatinga bingi betwakubaganyako ebirowoozo ku olwo n'okwongera okuzibula amaaso n'okutangaaza ku bintu ebyenjawulo. Simanyi kati otuuseewa n'alabye Dubai wabadde era ne communities ezifaanaganako bwe zityo bwe tubatandikira eddakiika tulina nga 6 ku nsonga eyo. Abatuwuliriza ensonga eno y'Abanyarwanda nnene nnyo kinkoze bulungi ate wentambulidde mwami Kungu okimanyi nti natambule ne ssentebe waabwe ow'ekitiibwa Simon Kayitana bakuba batuwuliza temusobola mulabako naye ali mu suuti erinnya nga mbadde ndiwulira era yabakiikirira ne mu lukiiko olufuzi olwa Buganda Emengo mbadde erinnya ndiwulira naye ng'omuntu simumanyi sebo wekitiibwa nkwaniriza neyanziza nnyo sebo mutereeza omuzindaalo mukulu mulabe kuko muwulire bulungi neyanziza nnyo sebo mukulu Kungu yes neyanziza nnyo okubeera tukwaniriza ku Radio 4 nange nsanyuse nnyo okubeera ku Radio 4 lwaleero oraho neza cyane ndaho rwose ndakomeye tukale twebale abadde akututte antwala speed nenga tukwaniriza mukulu Kayitana badde mpulira muwulire by the way nga simusinkananko physically yewaayo manyi ensonga zino si nnyangu
era ndi mukuwandiika kitabo nsubira mukama bwali batuyambye by December kijja kuba kifulumye nakitandika emyaka nga 3 emabega naye nga nakyo kikwata ku abantu abogezi b'Olunyarwanda olulimi Olunyarwanda kubanga bali mu nsi nyingi nsi ki bali mu Uganda bali mu Congo era ba Congo bali mu Uganda era bana Uganda bali mu Tanzania era ba Tanzania bali e Kenya era bana Kenya bali ensi mweziri nyingi era ekitabo kyaffe kiri tukiyita Roots Beyond Borders kugamba balinga Abayisirayiri nti ebbanga lyonna bw'oba batunuulira omanya abantu tebamanyi nti ensi ekyakolebwa kakati teri nte erina kukayanira kigo oba kukayanira kiraalo nti kiyina kuyita wano ekiraalo si kirungi nga osobola okwetaaya nga tebakusibye kati ensi zino byali biraalo abazungu bye bakola kati wano mu Uganda tewaliwo ba citizen abazungu nga bakola Uganda waliwo babayita ba protected persons citizen kitegeeza omuntu ali mu sovereign territory ng'ensi is a sovereign state oba kitegeera kakati bw'obanga ensi terina territory eri sovereign tosobola kugamba nti ate mwalimu citizen of that country by birth kisoboka abo balina kubanga batandika 1962 wabula wabeerangawo be bayita ba protected persons under the Protected Persons Act of yava Britain paka eno 1948 netandika okubeera implemented mu 1949 kakati era nga bwe nabagamba nti naye abaagenda mu CA wana Uganda okukola semateeka ate bo ne bagamba mbu okubeera mu Uganda olina okubanga bajjajjaabo omu ku bajjajjaabo nga yali member owa Indigenous Ethnic Community in Uganda as at 1st February 1926 mama 1926 nga netteeka ly'aba citizen ab'abazungu be baali ba protectorate citizens nga nayo terinakolebwa so n'olwekyo eyo provision yali yakiyaaye yali yakimenyi ky'amateeka n'okubeera nga gwe mwami Kungo kugamba nti oli citizen ate bakugamba nti obujulizi bw'olina okuleeta bwa community number etayina na register kakati kugamba bintu enkola yaffe ey'amateeka eyo gye baateekamu mu ssemateeka yali nkyamu olwekyo tukyagenda mu maaso ne consultative caravans zigenda zitambula eggwanga lyonna yonna ewali Abanyarwanda tugenda tubasinkana tubasaba ebirowoozo kubanga ffe twakizuula ng'ekyo kyekizibu ekiri ekibamisa ebipapula kibamisa endagamuntu ate omanyi bw'oba toyina ndagamuntu nga toli munnansi abatuuliza balina okumanya oba oyolekedde obuzibu nti gwe ne bw'okola embaga teba ntuufu kitegeeza ne bw'ofa toleka namwandu tobeera wiido kati ate ffe mu mateeka bw'obanga tewafumbirwa mu bufumbo obutukuvu tebakuwoowa tewayanjula kubanga okwanjula bufumbo mu mateeka tewakola nika bufumbo mu mateeka under marriage under Muhammadan's Act fekati tugisomere no mu mateeka kakati kasitoba nga gwe era baawo naafa aba yalese girlfriend so nga ate mwagenda ne mu church naye olwokuba toli mu Uganda gwe kikyali kifu kakati abantu mugenda kuba muyina okukomyawo sente abasomera ku sente za gavumenti muyino zizza abayina abaana abagenda mu UPE bw'obeera toli citizen oyina okukomyawo sente za gavumenti toli eligible bakunoonya bw'oba tolina work permit bw'oba wakola endagaano egula ettaka nga tolina work permit tolina business visa oba kitegeera ebyo byonna bisobola okusazibwamu nga illegal transactions n'olwekyo tuli mu kutereeza nsonga eyo tuwakola proposal tugenda kuwa memorandum president w'eggwanga very soon tugimukwase tulabe nga asaba cabinet egitunulemu batereze semateeka wa Uganda atunyonyola wano gamba ebitago kuterezebwa nabinyonyola article 10 bagikyuse abantu amu basomanga ne bagamba mushedi mwetuli era nze mbalaba naye bambi
abantu baagala nnyo okwogera ku bintu omuzungu yagamba nti fill your brain before emptying your mouth. Naye abantu abamu mu Uganda they empty their mouth before feeling anything in their brains. Fill your brain before emptying your mouth. But in Uganda? In Uganda, people empty their mouth before putting anything in their brains. Bino ebintu bino twatendekebwa. Nze bwe mba nkola interpretation ey'etteeka njikola olw'obutendekebwe nafuna okukola interpretation. Soma busomi n'enkubulira kye nasomye. Si kyekyo. Ate bwe mba nkola kakati olaba article 10 eyo. Oli bw'aba ayagala okugitaputa. Fetteeka lyetugoberera ligamba the law must be interpreted in pari materia. Etteeka bw'oba olitaputa siri otunuulira lyokka. Olitaputanga otaputa okusinziira ku mateeka amalala gonna agawandiikibwa agakwatagana n'ensonga eyo. So n'olwekyo omuntu atalina kapasite eyo takubuuliranga ekiri mu tteeka aba kuwa lugambo. N'olwekyo nataputa ensonga eyo abantu abamu ne basooka babuuka paka kati tewavanga ayinza kugiwakanya kubanga yentuufu era kyekyali ekizibu ky'Abanyarwanda naye baali batuuse ekiseera nga bagenda kulwanagana n'ebitongole bya Uganda bokyennira bokye passport office bakole ki nga balowooza bali abantu babi nnyo batuma batya ebintu bino ekitali kituufu si kituufu because bo bagoberera tteeka nga bweriri bali bagoberera tteeka era abasinga bagenda nga president w'eggwanga ne bamusaba n'ababuuza kati nkole ntya ne bamugamba tuwe kati tuwa abantu abaffe bennyini be baba bagendayo kati olwaleero bakubulira amannya g'omuntu aba mu passport Munyarwanda kubanga bw'ogendayo ne bw'otwalayo ow'ekitiibwa Simon Kayitana n'atuula wali ayina kusoma mu tteeka okugaba passport tteeka kiri mugambo kya meaning ajazibama so tteeka lyerina okukyuka ate njagala okutegeeza ekiriwo kati kiraga obubonero bwonna bulaga nti buli Munyarwanda yenna nga maamawo ne taatawo Banyarwanda naye nga tosibuka mu bitundu biri bye nabagamba Mporolo Ntungamo biri ebiri ku boda ya Uganda ne Rwanda toli muna Uganda era bw'osangibwa nga oyina endagamuntu gye wafuna wagifuna mu bukyamu era bagenda gikujjako mu renewal. So n'olwekyo mutusabire kino kiggwe mangu nga biri tebinnaggwa naye ate kiyamba n'eggwanga kubanga n'eggwanga okubeera n'abantu abasukka miliyoni 6 nga tebayina nsi mwe bagwa ate nga tebayina nsi ndala gye bamanyi nti gye bavaamu bo bamanyi eno kitegeeza bamuzeeyi bo bajja kwebeerera mu bitundu byabwe tebalina kye banoonya balinde oba bagoba kyemmanyi nti eno eggwanga litera obutagoba bantu naye omuvubuka anaabulwa sente ez'okulya atajja kufuna mulimu talina ndagamuntu tajja kugulawo bank account tajja kufuna passport kwenjoyinga leba export yene egenda maaso omanyi gwe nti oyo omuvubuka ajja kuba asobola okukola buli kimu kye bamugambye okukola shababu tikitegeeza bavubuka mu Warabu kati milio byemuwulira ali shababu bavubuka beekyanga be bakasuka bomu n'aba wano bajja zikasuka so n'olwekyo bino bye tukola tuziyiza mbeera erijja ng'abantu baweereddwa ebintu bye baagala gwokimanyi mwami kungu omanyi juzi wembadde mu Dubai navaayo ko nenyingira mu nsi wakati emanyi bwe batovuddeeko mu bakulu n'ogenda mu bantu bammwe totegeera kiriyo nensanga omuvubuka yansanyusa nnyo kubanga nze nali ngenderedde kubuuza ndabe embeera gye babeeramu abaana bano abagenda ne mbuuza okola mulimu ki naŋŋamba nti nze tye nze ndi dog trainer gwe mulimu ogunsasuza afune miliyoni ze eziwera kati 3 buli mwezi miliyoni 3 buli mwezi yambaliramu nga bw'amaliriza bw'ati asobola okufisa akamu ekitundu buli mwezi saamubuuza oba njogera erinnya lye n'olwekyo sigenda dyogera naye ne mugamba kati gwe okubeera dog trainer wakijja wabiyigira wa n'agamba nti ffe bwe twagenda ne mubuuza wakola interview ng'ofuna omulimu n'agamba nakola n'oyita nti ye
namubuuza bakubuuza batya wali obijjeewa ne mbagamba nti anze nabagamba nti nze nali nnunda njovu kakati mugamba enjovu wali ozirunda nakati affe olwatuuka wano nze nenyingira Google nentandika kusoma ku njovu nensoma enjovu buli kyeyagala okulya buli kyekola ki buli kye kati ngenda okugenda walimu mu interview nga kyebampa okutendeka kitono nnyo ku njovu gye mbadde nnunda kakati abaana baffe bagezi naye beetaaga opportunity wane Uganda emirimu tigiriiwo era nalaba ababaka abamu nga bavumirira bino ebintu by'abantu abatwala abantu ebweru ekyo kye bayita labor externalization oba labor export abantu balina okutegeera nti factors of production zonna buli emu esobola otundibwa buli factor carries a price bw'ogamba nti no land it carries a price price yayo ebeera renti ebeera ki oba yo actual value labor it also carries a price salaries oba wages it can also be exported tuyina ensi ezibeerawo nga tuzibeerawo ku nsi za ku exporting ki labor bw'ogenda mu Middle East eyo abawarabu tebaagala kukola naye osanga nga buli abali mu bitongole ebikolebwa abazungu balinga bawarabu si bawarabu bava mu nsi ki ndala n'olwekyo n'abaana baffe wano buli wagenda ku contract ey'emyaka 2 nadda ekisooka bayiga beetegekera development bwerijja mu ggwanga omwana ava mu kyalo nga talabangako ku paasi y'amasannyalaze n'ayitawo obutereevu n'alinnya ku airport n'agenda atandika okulaba ne firiji agenda okudda ng'ayize ne bwe bakola corporate management eya restaurant si eyaki buli kimu baba biyize bwe badda wano development ya wano ebasanga bamanyi ekyokola so n'olwekyo abaana abanyarwanda bo baali closed out kati tukyatambula nsaba loza ensonga yo batundo jogereko in details next week kubanga I think waliwo momentum eri mu picking again on the same but better go kunnyonnyolwa etteeka nga bwe liri gwanga okay muwulidde abatuwuliriza ebikwata ku banyarwanda n'endagamuntu n'ebirala tusabye program eddako gye tuba tukikube muganda waffe ow'ekasambya tunaatera okufuna olukuŋŋaana lweyo naye tujja ddu kuba wali butologo olwekyo tujja babuulira kubanga poliisi yalukkiriza dda tujja ddu kubaawo muganda nga okuva ebusoga citizenship ne nationality gwe tobyawula citizenship bino ebintu bino naawe ojja kitegeera kati eno ensonga bajja ginzijukiza naawe ojja kutegeera nga tukoze programu enamba naye alina kyanzijukiza omanyi waliwo akafaananyi ke nalaba nga omusajja w'ebusoga ali mu kulembera John Speak ng'ali ku kigaali kye naye nga waliwo omwami omusoga amutwala nga amutwala amulaga source of the Nile weri agivumbule that's funny era bagamba nti nga 3 Agosto 1858 mukati olunagivumbula kakati discovered the source kati abamulagayo bo bali temanyi tuddemu nga tuzzemu lolekyo munsanyisiza naye neyanziza nnyo nsaba mukama atusobozese olwokuna olujja tubeere bulungi inshallah.